namba emu tugenze mukulwani Semuddu Eric kano kabwa kato kampe erinnya lyako nakima ensole nedda era sijja kukigabako kubanga kigenze nakima musaleko ye busatu kaba kabulugu tunnyonnyole si kyekyo nakima si kyekyo lwakyompakanya tugenze ku kibuzo mete 12 omuntu munnyonnyola ategeera ekigambo ddembo. Ddembo ye muliraanwa w'omuntu gomba muliraaniganye enju zeetunuulira mise Wakayimu okwo kwetunuligana kw'enju era tugamba nti ye muliraanwa ow'omuddembo naye eddembo kyeki? Eddembo lwe lujja lw'enju we lukoma olujja kati bw'obaawo muliraanwa oyo aba yazimbaawo olujja lwammwe nga kumpi mwera olujja lumu gwe tuyita muliraanwa waki ow'omuddembo okitegedde. Kaakati mukulu Eric ekinyambye gwe olina muwa Masaka wano Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asembye ddi okujja e Buddu mpe ennaku z'omwezi ne kye yajja okukola. Wakayi Maasa Joseph Kiganda owene emmanga yali akubuguliddeko kale wamma nga 25 omukaaga 2022 yali azze kugulawo mipiira gy'amasaza nga Buddu esamba mawogola mu recreation ground. Tuyogedde bingi naye akabonero ko bakakuwa yanzizase Honorable Bamulanga Kisempijja Minister waki Wakayi Maasa Joseph Kiganda waswa Minister w'ebyokwerinda sebo mu bwakabonero waswa yanziza sebo wamma Eric okukuba ekimmooni kyeki? kwe kwebuzaabuza ne wejja ku muntu. Kwebuzaabuza ne wejja ku muntu. Wakayimu eno y'entambula ebuzaabuza kutambula ng'okola ki so si kwebuzaabuza kwejja ku muntu. Ekigambo kutambula bireetambula kutambula ng'ogenda obuzaabuza baga yamukubye ekimmono wuli wali n'oweta wuli wali n'oweta bw'oti bye mukolera ddala ku ssomero Eric okitegedde mbakuwe bwino muwe bwino ate tulabe ekiddako. bw'amutuukako n'agalula omuggo amukube yejjeko ekibiina akasunguyira ebyali bimutembye. Kirembeka omuggo n'agukwatira waggulu w'omutwe gwe era n'amugamba nti nze ogunankuba tewagutemye. Mu kaseera ako kennyini abayizi bonna nga bawoza kimu nti kyekyo kire waffe katunyigire okamalemu akajanja akebaakiriza atunula. Kiweddeyo? Tusha Suwa one bakwadde obubonero 7 kuba osobye bulungi bwino. Tweyanzege musajja mukulu tuula tulabe. Ono nno ye mwana omuwala azaalibwa mukoddomi wo omuyita otya? aba mwala wange Wakayima tewali aba mukyalawo. Ekyo tokiwuliranga ku mwana wa mukoddomi wa muwala aba mukyalawo. Oli musiraamu? Akabizza akato bakayita batya? ososebo Oni? ku nsu
mukulu munnange kano akayingo kano wakayima nakima ogenda kyogera gale ekyogere kasale oyogera nno nnyo oli kyayogedde mukekejjule obubonero busatu kabeera kakunsu okitegedde kakunsu awuliriza munnyonnyola ebbonda akitegeere sebo ebbonda byebyo ebisejje ebisigala wansi w'ekita oba wansi w'eryato ng'omwenge gumaze okusenebwa bye biyitibwa ebbonda. Kakati kino toyinza kigeraageranya ku bisejja okiraba wakayima waali lubeera lukudumo ebisejja bibeera byanva ate bibeera na byanva ekisejja ebintu ebyo bikutukakutuka bye tuyita ebisejja luno lubeera lukudumo olubeera wansi w'ekita ate lubeera na wensa wa kita so sina mugundi sina mulyato era tetukuwadde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lyattu lino Uganda mukyala kituufu era amannya ge ye Jessica Alupo si kituufu mpa ekitiibwa kyalina mu magye general omukulu n'akuwulira lieutenant wakayima tewali major she's a major. Tugenze ku kino kyengenda okumala nakyo kino nno bambi kidduka nnyo naye tekirina magulu wadde kyumpa musota omusota leka naawe omusota gudduka egaali y'omukka nga terina mipiira akuwa bwino gano mazzi era amazzi bagogerako nti gakola ki gadduka muwe akatabo asome bwino tandika. Omusomesa Kalevu bw'alaba ng'enkuyanja y'abayizi tewali afaanana kuba ku luuyi lwe omuggo n'aguvaamu bulekwe sikulwa ng'abayizi bamuyoolayoola nga bajjukidde olugero olugamba nti agali awamu. Kakabadde kato muobonero butaano. Tugenze ku Nankima. Oteredde bulungi? Ate oyogere nnyo. Ono mwana wa ssengaawo omuyita otya? Kizibwe. Busatu. Kima. Kale ani akiikirira essaza lya Kakuuto mu lukiiko lw'eggwanga olukulu? Honorable Geoffrey Mutaya. Nankima kibeera kulema. Wakuwa obubonero busatu. Mpa amannya amatuufu aga Pookino atwala essaza lya Buddu. Pookino Judy Muleke. Ekyo bakikuwadde. Kaakati njagala omuntu omunnyonnyole omubuulire bulungi ategeere. Emmanda kye ki? Ye omuntu omuzira. Obudde olina. Waswa. Sebe emmanda kye kifuba ky'ennyonyi era kiriko n'olugero olugamba nti nantabwa butongo ng'akafuba k'ennyonyi obw'enkulu n'obw'ento babubaaza bumuli. Ne bwe wano nze mbadde njagala kunyonnyoka mmanda mu akabonero kamu Waswa. Nankima akatiggusa nsolima kye ki? Ke kasirise. Ke kasirise. Kasirise, kasiriikiriro mu bubonero busatu. Nankima muwe buuno we ekiwuga kiri ekisembayo. Si byebyo bitaano? Bina? Baaba biri bina. Nankima tubadde tumubbye. Ki kino?
omusu omwene gwe gufaanana gutya? Kale omusu omuto baguyita batya? Ekito ekyole omwole omusu eryokkubo wakayima ekyo tetuyita ekidaalimbo. Kale tweyamba kuwe bwinowo osome bwino we bakulaze awatuufu ate tubenga naffe tuva ku mpewo kidaalimba budaali nokiraba nonga kitambula nansi masomo munnange nga bwe kitamanya muzira Kalevu ekibiina yakifuluma lutali luno nga n'amatu masaleko ko n'ekisubi ku liiso nga n'ebitengo ebimuliko tobimalaawo. Okwevaamu kwa Kirembeka kwakolanga omutango okununula abayizi njolo abaali boolekedde ettambiro ly'Owembuya Omutaka Kaggo. bakuwonero musanvu awuliriza tweyanze twagala okwebaza nnyo bannaffe abayimuka Uganda. Yimuka Uganda baatuwa ebirabo leero nno ababbinkanye b'olwaleero bagenda kusitukira mu bintu bingi naye bino ebyayimuka Uganda biweebwa ababiri abagenda okuvaamu olwaleero. Ne bagamba nti bali mu byamakolero basomesa abantu okukola sabbuuni basomesa abantu okukola shampu bakozesa abantu okukola sanitizer ebizigo ennoni emisubaawa okulima obutiko kyokka ne bye bakusomesa ate bakuguza ebyo byogenda okubikolamu. Bali ku kizimbe kya Twin Tower tuli ku noti 7 noti 4 noti 6 37 6 njagala okubategeeza abasibo ne banyabo ensonga zino nga bbiri olwayo tugenda okulangirira ono kuno tujjako omwana omu agenda okwegatta ku basatu be tulina bafuuka abaana bana ate tufune olwaleero kubanga tukyayinawo Nakalembe Kigemuza agenda kuba atubuulira waliwo amenyeewo Nakalembe oba tewali kuba Nakalembe waali ayinza n'okuba nga takyassa era abamuliko mu muwujje ali kukaguwa mu muwujje. Ekyokubiri twagala okwebaza ennyo bannaffe be tutambudde nabo basponsa mwebale nnyo mwebalire ddala basponsa mutukoledde omulimu munene nnyo naye n'okusingira ddala twebaze nnyo abayizi bano abaana bano gye bavudde bayizi mmwe muwagidde nnyo bannammwe bano mwebale nnyo mwebalire ddala. Eggulo waliwo akatambi akagenze ku mikutu gino egyammwe gye mubeerako nze sibibeerako nnyo naye nga kalaga nti ono omwana ew'ekyebongotoko Dorini bambi ekibuga kyonna kyasanyuse naye bayizi banne bambi ndooza n'okwebakati beebase. Abayizi bano bayambye nnyo bannaabwe beefiiriza akasente kaabwe ak'ekindaazi ne bakawaamu bannaabwe ne bajja wano ne basobola okukola ki. Bayizi mmwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okukoowoola abantu mwenna okujja e Bukomansimbi kijja kutusanyusa nnyo nga n'ababbinkanya ababadde mu kabbinkano kano nammwe muzze okubeerawo kuba akabbinkano mbagamba nnyo nti tutubadde mu lutalo. Olutalo si lwe tubadde mu mbeera ey'okukola ki ey'okusoma embeera ey'okuyiga n'ebintu ebifaanagana bwe bityo. N'olaba amenya ekizimbe kya munne n'owulira ng'oyagala kukaaba ekinyirira bwe kityo. Kale naye nga tetubadde mu lutalo era kyovulaba nti abayizi bano babadde bavaawo wano nga basanyufu ne beeyozaayoza era kye tujja okugamba abantu abalala. Naye nga tukugamba nti Bukomansimbi ng'ennaku z'omwezi 30 abawuliriza mujje nga nammwe mwetegese okubeera abawanguzi. Leediyo Buddu ebateekeddewo ebirabo naye si byagundi si bya kugira nti gundi ojja ng'oweetegese okuddamu ebibuuzo ebinaakubuuzibwa naye buli kibuuzo ky'owangula n'okitta nga bakusasulirawo ku olwo e Bukomansimbi ng'ennaku z'omwezi 30. Twagala okubategeezeera nti akabbinkano okuva lwe twakatandika mu mwezi ogw'omukaaga nga gutandika ebintu ebyo byonna gye biri ku YouTube. Ate YouTube ndowooza simanyi bbanga kiri emala kujja bintu ku gundi ku mukutu ogwo naye ndowooza bibeerako. Bannange mugende ku YouTube ateekamu Leediyo Buddu
ne bw'oteekamu ekigambo Akabbiinkano leediyo Buddu, ebintu ebyo byonna ogenda kubijja ng'obiraba engeri abaana gye badde babbinkana mu bifaananyi ebirungi ennyo. Kale YouTube yaffe eyo mugigendeko ate mweyongera okuyiga mutegeere ebintu nga bwe bitambula byonna nga bwe biri. Twagala okwebaza management ya leediyo Buddu, mwebale nnyo mwebalire ddala abakozi aba leediyo Buddu abakwasaganyiza kano na kali, mwebale nnyo mwebalire ddala. Guno omwaka Akabbiinkano bwe tuba twakagendako kumpe mu mwaka gwa 2009 tugana emyaka emeka egyo muzzukulu wa Nviirimbi kati ndi ku ggwe gwe nzibbinkanya ono akyagatta. Naye nga bwe kiba nga twagenda mu 2009 nga guno omwaka gwa 2002 sijja emyaka egyo 13 odaba muzzukulu wa Nviiri akyanoonya kalikuleeta. Emyaka 13 twawummulamu buwummuzi olw'embeera eya COVID-19 yokka. Emyaka ebiri ye 2019 twakakomya mu kkubo, ate ne 2021 twakakomya mu kkubo, 2019 twakakola naye 2 twakakomya mu kkubo ne 21. Kale ebigambo ebyo byonna naye nga twagala kubeebaza nnyo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abayizi tubagamba nti mutandike, anaagajja mu Kabbiinkano omwaka ogujja osaana okutandikirawo kati, n'otandika okwetegeka, n'otegeera ebyobuwangwa, n'otegeera engero, n'otegeera buli kimu. Tufuneyo ku ssimu ng'emu oba tusome bubaka buli obwawaawo buno obubaka essimu ndowooza tuzireke kubanga kadde katugeeriiridde ow'ejjokolera mpinga nayogedde Luzungu, tetuli mu Luganda. Mulangira webale kuweereza ali Buyaga ye Saalongo Nnyonjo, webale nnyo Saalongo Nnyonjo. Ono Charles Muleefu ekiryankuyege leediyo Buddu ewangaale nnyo, mwebale kutusomesa. Kale Muleefu obaddala oli Muleefu simanyi, olwo omusajja yeeyita Ssemutono naye bw'otunuulira obutono bwe nabwo bukutabula. Ono agambye mwebale kutuweereza, Mulangira mwebale kutuweereza. Ono Godfrey eminyegenyo olwengo naye kati ndi Kalagala, nzaali yeetyo oyo gwe ŋŋenze naye. Ono Mulema Moses ali Kasaalu ku saaluuni kwendi. Mulema kale webale kubeerako. Nono n'agamba Sadamu Mikita emisanvu, Mulongo Waswa Kiganda gwendi naye era mulinze nga 3 kale w'ekigemuzi. Nanno Zidoliini naye namuwagidde kale yayiseemu. Ono nze Nalugo Shanoni Nalugo Shanoni mukwano Harriet ndi naawe. Kale nze Julius Kaka ndi Misanvu Masaka mu tawuni. Kale mwebale kutuweereza. Nze Muyimba Joseph katukoma omuzindaalo guugwo kigemuzi saagala weekwase tandika. Tubadde n'abaana 3 abafundikira Akabbiinkano ku lunaku olwaleero. Waswa Joseph Kiganda okuva ku Kabaale Sanje, tubadde ne Nanjuma Harriet okuva ku St. Mariam Zey Bigada nga kwotadde ne Semuddu Eric okuva Ewala. Semuddu Eric engero yafunyeewo 6, ebisoko n'afunawo 6, ebyobuwangwa teyafunyeewo, Bulama teyafunyeewo, ebyawamu teyafunyeewo, Bwino n'afunawo 7, Enganda n'afunawo 3. Teyalonzeeyo naye ne tumusalako 3. Abadde n'omugatte gwa bubonero 22 ne tumusalako 3 n'asigaza obubonero 19. Waswa Joseph Kiganda engero yafunyeewo 9, ebisoko n'afunawo 3, ebyobuwangwa n'afunawo 6, Bulama teyafunyeewo, ebyawamu teyafunyeewo,
Bwino afunyeewo 5, eŋŋanda teyafunyeewo n'alondayo 5 naye ne tumusalako 3. Abadde n'omugatte gwabonera 28 ne tumusalako 3 n'asigaza 25. Nankima Harriet engero yafunyeewo 6, ebisoko n'afunawo 6, obuwangwa n'afunawo 9, Lulama n'afunawo 3, ebyawamu n'afunawo 9, Bwino n'afuna 7, eŋŋanda n'afunawo 3 ne tumusalako 6. Abadde n'omugatte gwa bubonero 43 ne tumuggyako 6 n'asigaza obubonero 37. Olunaku olwaleero Nankima Harriet okuva ku St. Maria Muzeeyi Bigada gwe tuyisizaawo. Tweyanze egenyezo okugattamu wano nga ndaba abadde avuganya Nakalembe Rose ye Waswa Joseph Kiganda ayina 25. Ekitegeeza Nakalembe Rose tumugasse ku babbinkanyi 4 ne tuweza ababbinkanyi 5. Tweyanziza nnyo tweyanzeege naye njagala kwebaza nnyo bannaffe ab'Amasaka School of Nursing wali ekalagala nti mwebale nnyo mwebalire ddala era nja kusaba tugenda wali ababbinkanyi ewa muzzukulu wa Kisolo. Muzzukulu wa Kisolo sebo nkusaba osooka oyimirire ku ttuliri buli muntu omuwe etwokuva mu Masaka School of Nursing buli omu atwalako kimu. Tulina bannaffe abayimuka Uganda abo tugenda kuwa ababbinkanyi 2 abavuddemu. Aye ne muntu tuyimuka ababbinkanyi tugende wali. Tulina munnaffe Kayiira yatuwadde obutabo obwo nabo bw'ababbinkanyi 2 abavuddemu. Twagala okubeebaza ennyo mwebale nnyo mwebalire ddala era musule bulungi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale nnyo. Good.